another musical. There's a king ship. I want to run away. She's you want to get an every kind of bunch of garbage. I might come over over that since you be sometimes. The fire channel, Ulumba sitting at just scenes. Bano bonna abantu bwe baba bakuŋŋaanyirwa King Shipper, Mukama Katonda bannange gyali mu ggulu eyo. Abayimbi bangi abategese konsati ne bazijja nayo nga biganye. Kulesikani yagisikayo bangi awo bazijjeeyo naye King Shipper eyiye. Obugalo bwa King Shipper n'akaana ak'omukisa. Sibuulira. Kati wulira. Kakati Abannayuganda mwana bakyali bange n'abaana ab'omu ghetto. Kati njagala tukkaanyeemu nze mu Uganda temukyamanjaayo. Mumanjaayo ekintu kimu kuyambako Bobi Wine tugobaganye obusajja bwe. Kade mutandi nani? Kale kakatereze. Bwe mundabanga size mu kyaki zammwe kuwa kimu kya 10. Nze Katonda wange ekimu eky'ekumi kimubeereddemu ono. Kati wulira. Temulina kirala kye mumanja mu Uganda. Mumanjaayo ekintu kimu kuyambako Kyagulanyi buno buyaye tubufubutu. Kakati King Shipper kabakubemoko ku ndongo. Maama wange yazze banayo obudde bwe butono. Kati tubikubirira mutabani wa King Shipper huyo avudde ku ssomero najja jangu wano. Mama kawayimba. Speed yao. Pula mutabani wa King Shipper. Ukitegedde? DJ, are you ready? King Shipper, asukati kubire. Naki? Kati awo omuyimbi wo walakizale gwe wagirira eyo kitegeere nti kanakana akakuba nnyo. Naki? Wulira, abayimbi bammwe abo bamanyi okubeerayo ne beesudiya mu bubaka b'amasannyalaze. Era butabani bwali eri obwaffango ne bwali buŋŋamba buyakuwadde amasannyalaze. Taddamu kubyogera naki? Shipper yaliko amasannyalaze si ali. We go. No matter we are to, what I think about in you, anywhere in my book, just praise by you. I know I need you, baby, I do, I need you. And it's a Katonda waffe ayagala tusome obubaka buno tujjuke tuleme okusikiriza siyangu nyabo bayibuli julina sembuzo ogisoma obanga ogitereka neteteera ekyono kyokabiri egisome
President Olibolo yagamba lukula mitwalo 10 era alukuzi. Ne mami Ameri ya namba la. Mama yali ya namba la komyawo. Akalulu ka namala. Akalulu kaliwa. Obusungu nga bungi kiki ekibaddewo? Nedda Muzeeyi Kaguta bano abasajja mubawadde eddembe lingi nnyo ne bwe baba balina kye baagala kunkola bakikola bawadde eddembe ppitirivu beeyagala batambula babinuka baniigiina. Omusajja namuwa ssente ze n'asigala nga manja miliyoni emu. Twatuuse wano omusajja yaganye okuggulawo enzijjo wa Theatre La Bonita. Omusajja omuyindi oyo akras baras ne tunoonya akakadde mu bugubi ne mugamba taata katukuŋŋaanye ku mulyango tugenda kuwa yaganye okuggulawo geeti ze. Twamaze kutetenkanya ne tufuna balansi we wa miliyoni n'alyoka atusayiningirako n'agamba kati babaggulire. Naye tumaze okumusasula nasayininga nti tumala ssaawa 6 ez'ekiro era naye ze yaŋŋamba ne kanso zeeragira n'ebivulu ebirala ebibeera e Kampala wekiba. Naye ssaawa 5 n'ekitundu yatandise okunteeka ku puresha ssaawa 4. Karas mokonja dase omusajja afulukuta oluzungu afuumuula oluzungu. Ekibuuzo kiri nti naffe baganda baffe abali mu nsi zaabwe nabo babawa eddembe nga Muzeeyi President gwe lyowa bano. Yes, ekifo waba yamaneginga nga gwe bakwasa Theatre La Bonita agimaneginge. It is fine. Naye La Bonita eri Uganda. N'ekirala tewali tteeka lyemmenyeka libe lya kanso. Sawa zibadde tezinnawera naawe obaddewo ssaawa 5 n'eddakiika 24 nga bajjeeko amataala bajjeeko microphone. Nze obudde nabo baze ne mmanya nti omuyimbi ajja kulinnya King Shiba ajja kulinnya ku stage ssaawa 5 n'eddakiika ezigwamu abakuba empaka 6 oba ssaawa 5 n'eddakiika nga 5 omusajja alyoka aggalewo. Abasajja obwedda beefulukuta we boogera karas n'afuuka nga ri. Muzeeyi miliyoni egiye yaganye okuggulawo nenfunako emitwalo 8 ne mugamba kale bangi 2 tunagasolooza ku mulyango. Karas dese mokonja mane mokonja kakati mu kooti kuba amenyete endagaano timwako. Anti era tetwagikolera mu kooti twagikolera wano ku byuma bye. Enze byange biggwera wano mu kooti nno nakikooti yabirimu nga tuteesa. President wa TikTok. No president kansoke nfuneko emizindaalo 2 ebisigadde tunaabiraba. Kopolo oyinza jogera kiera TikTok munno budde tebuweddeeyo bazikize emizindaalo. Amazima gali nti tekibeera feyo olw'ensonga baba boogedde omuntu nga tannasasula. Naye obuzibu tugenda ne twesiga abantu ng'akamuwa ssente ze zonna ku lw'omukolo naye ate ye n'akuyisa bubi. Naye kulwa King Shiba tukitwala nti ffenna so ku lulwe saagala nnyo kwogera kinamumenya mutima ssaawa eno andi njagala mukitegere nti mukonja byonna tubitegeedde. Naye njagala mizindaalo byonna tubitegeedde. Senyize sina ngeri senyize lwansonga abantu babadde basanyufu nange mbadde musanyufu. Tewaliwo nti oba waliwo ankubye ejjinja nti oba waliwo ebyebucupa bulemu abadde musanyufu. Okubeera nti n'obudde tebukumaliriza kulaga package gyo abadde oleetedde bawagizi bo ekikunyumyemuko. Kale lwansonga ennyimba sizimazeeyo naye ezo nga womanyi kasita ezimu bazimanyi kasita tuba tuyimbyeko kye tukola ki naye olupya kasita tuluyimbye. Abantu bakulaze omukwano sooka obeebaze. Mbeebazaako nnyo nti mwebale kujja bonna ne benali nasiibula edda nti bambi mwebale kujja kumpagira n'abaliwo mwenna abasobodde okujja Mukama abongere emikisa. Mukunyonza mugamba bigambo kyakoledde ekintu kino. Kunja Mukama amwongere emikisa buli kimu kyonna agende neeyo musize bweru byonna n'abantu abayitemu nga bamwagala. Okunjogedde ku ky'amasannyalaze King Shiba kati yalina amasannyalaze. Wiiki eri namitingako Alien Skin. We namala mu mitinga bwewala bwe ne butabani bwe bubeereko obumu ne butandika okugamba
kubanga namumiitinga nga leero ne wayitawo ennaku 2 Alien Skin ne bakola independence eyala Kizale ne bafuukira akabasa. Kati we napositinga ku page zange ne ngamba mwakoze independence za Kizale kati ziba zaalidde akabasa. Kati bawala Alien ku internet ne batandika oyomba gwe Kimukunja tolina magezi wagenze Alien akuwa amasannyalaze kati ate oli kumwogerera bibi. Kati nange kwe kubabuuza bw'aba yampadde amasannyalaze lwaki yagampadde n'ageemalako ate independence n'efulupinga yageemazeeko gweoboogabooga bakwemalako. Kati nali ngezaako bagamba amasannyalaze gaabwe baali balina okujja baganone okusinga okunnanga amasannyalaze mbo nagenze n'amasannyalaze gaabwe. Alien yaŋŋamba gambaawo n'aŋŋamba kati nga kuwadde sibi bikoze bitya tekuliko yadde agayinza okutta emmese kyekimuganya okujja ku kisho kuba talabiseeko. Alien simanyi lwaki tazze ate Alien ye nga ye sirina buzibu naye abawagizi bano balina ekibeera kye bateekawo era kyampa okulowooza nti oluusi tunenya abakulu abali mu mataala naye ng'obuzibu buva mu bawagizi kubanga baŋŋamba mbu lwaki mwagenze wa Alien n'abawa drop lwaki temwagenze wa Bobi Wine ne mbagamba bannange eno tuli bino bya show ne president Mr. Bobi Wine wemba musanze asobola okumpa bino si bya bufuzi Alien ku show nali muyisenga omuyimbi kati ate abawagizi bano okumanya bakiteekamu nnyo akajanja nze woŋŋamba nti sikwatagana ne Alien Skin olw'okuba maybe tawagira Nuupu kati nga president wange wa Nuupu akwatagana ne Kamiliyoni ng'ate Kamiliyoni awagira bali nze tolina kunsalirawo gwe nnina kwagala bino bya ndongo bano bakyali batuteeka mu ntalo n'otandika owalana Alien talina kye yakukola oluusi n'owalana Kyagulanyi naye talina kye yakukola nze njagala nninde temunkaka walana be muwalana bwe baba mulina obutakkaanya bwammwe bye babasobya byammwe nange kanninde nange babeeko kye bansobya nange mbayingire. Kunje yogedde ku Grace Kane usazaako ekivulu eya King Shiba we twawanikayo concert ye bangi bagamba tebijja kusoboka omwana tebijja kusoboka ne mbagamba bijja kusoboka wali Katonda bijja kusoboka kati ne batandika tuwa ebyokulabirako ebyo nabalabanga mu comment section nga bagamba olaba Grace Kane yateekayo concert wali ku gundi yagiteeka wali ku Climax Makindye kafunno katini nnyo nemutuulamu n'agijjayo waliwo Robert Rota musajja wange mutabani wa Misa Kisemakula naye yagiteekayo ku Tavani Woods neemulakira n'agijjayo bangi be nali nsuubira nakubirako ne mukwano gwange muganda wange gwentobye naye mu ndongo eno Spice Diana ne mbagamba Spice ambaddewo mwana mwandize ne muyimbiramu King Shiba kuba naawe akoze challenge zo nnyingi angamba gundi eyo la bonita esala yasala gundi nesala ne gundi mwandifunyeyo ekifo ekiteno ne mbagamba nedda bweba yasala gundi tejja kusala Shiba tejja musala tabafunye so turn up gogira byotya turn up ya Shiba bebo Mukama Katonda agamanyi Shiba galaze nga ali bwati kikulaga singa tumwongerayo omwaka omulala ogu kubanze kati wano bituuse kyenkozeeko nkikoze era mbagambye omulimu gwange ku Shiba at least nzikiriza ninako ekitono kyenkoze njagala mukwasa management ye yamufunira management naye atandika oyiriba emirimu gye akakamulese okuva waggulu ke bayita batya mu Luzungu mu Luganda mu Luzungu batuge bakayita scalerator kiri ekimulese oba scalerator ngeri gye bakayisa omuyindi yakogedde apapa omuyindi yakwogedde yabadde agituganye mbu asobola ovaayo n'agwa ne tumugamba omuyimbi alisted. Ebigambo ebisembayo bafaanizi kyonna kye mukoze mwana buli omu watodde ne wakutte Mukama Katonda yaba abaddizaawo nze nga nze omuntu nzikiriza nga Uganda ninamu ebbanja limu lyensigazza maybe at least King Shiba alinako watuuse kati mumanja kimu maybe okuyambako Kyagulanyi tugobe obusajja buno ate gwe show ya show yange nze nkola nabweru mu kisaawe kubanga nze audience yange tugiramu ebyalaali kati ate akafo kano amateeka gaawo olaba tuwazze tugiwunya buwunya babadde batufulumye naye ate olwaginywedde kati so olaba bagoba agiwunya kati kwaginywedde giba gigenda kuwunya so nze concert yange era even last year but wano nali nabweru mu kisaawe
So kati abantu bagidde King Shiba katwewemuko ku space ne King Shiba tusoke tumusetingire olugendo lwe rube okay. N'ebintu bye byonna bibe fine. Omumulabi omwana we wuuno waali avuddeyo ku ssomero. Can you coming for the ear? Yono mwana yambadde enkofiira eno ng'olinako enkofiira yono mwana wa King Shiba ettama ogwatali ya ono ye mutabani wa King Shiba avudde ku ssomero okujja ku show naye byonna ebadde byakupakuukirira. Ya so twagezaako ne tulaba nga at least ono asoma then ne tugezaako King Shiba ono yagula poloti ye kakati akasente akavudde mu eno show saayagala kubyeya maluli natya okubagamba mbu mujje muwagire King Shiba sente zinaavaamu zizimbe enju natya neŋŋamba bw'ati Alien we yeepampalika nagambu mujje muwagire Champion Gudo tubazimbire enju okakana sente za show baazigayaamu mayirungi kakati nesaagala munaye kwekaniikirira naye enju tebagizimba teri yadde akasiisira yadde essabo oyo mwana Alien yatula ne bakabadiya sente baazigayaamu mayirungi buyigiji pikke bamunonanga wali makindye omusingi gwali basanga nju ya muntu nga bagisimira omusingi Alien ne bagamba Champion Gudo yimirirawo tukukuba ekifaananyi naye nga teri nju era Gudo yaweddeyo naye ate newankubadde Alien yadde teyazimba nju naye ate tumwebaza nti Gudo oba oli awo tetwandimutegedde era naliwo nga nze omu ku bantu abasinze onnakuwalira ku Champion Gudo nga bamukutte ku nkoona kuba ekyo kiraga akomye era nze nadde nsaba Alien nga bwe ngenda okikola ku King Shiba kuba nze ngenda muwa management ngenda muwa abantu nga mbakebera nako akoze obubi nga n'omugoba ne Alien kye yandikoze teyandigobye Gudo yandifunyeyo ku abantu nga bana gye twandiyise management n'abagamba omwana oyo mugende mu maaso n'olugendo lw'obulamu bwe n'endongo ye naye okumugoba obugobi n'agenda bw'ati Gudo tuli mulabako kasembayo abantu abakubeereddewo sooka obeebaze mu bugambo bw'oluzungu abantu bayagala nnyo oluzungu. Now for the people of being Mama Shiba, can you for the coming? Now for the people of standing abatubeereddewo bannange twabikubiridde mangu. Mami ogamba otya? Ndi bulungi ssebo. Owulira otya omwana wo ku kyatuuseeko lwaleero? Kyakabi nnyo naye ate batucankalanyiza okumugyako nga tanaba kuyimba ennyimba ze kinyiziza nnyo ebyaddala olw'ensonga yakola training ya nnyimba ze nnyingi yayimba ennyimba ze nnyingi tasobodde kuziyimba kyenkana ayimbyeko ng'ezi bbiri abadde yakajja ku stage ababadde bayimba babadde bangi ebyaddala adde yakayimbayo ennyimba nga bbiri esatu zibadde tezinawera ne bamuggyako nange ekinyiziza ebyaddala paka kuwulira ki ebyaddala ate kansubire buli omu kimunyiza n'abadde bakutebbiya nga banywa ecupa katabazaasi olw'obusungu buli omu obwedde akasuka bukasi olw'obusungu. Ani anenyezebwa mu kino? Anenyezebwa nanyini kifo kuba tubadde twakajja wano n'atuleega amajja ge njagala sente twale twakakubayo ennyimba bbiri twale ono mukyala wono mama baby bamuleese saketi atuyiseeko oba nange musooke muleke nanyini kifo amanja nga waliwo amuyita nga tutudde wano nga twakajja mulesooke mulinde batubanja banange ngenda kusasula nga aweesa akasawa agenda sasula sente ze zabadde abanja kati afa kinensi lwaki alemeseza omwana okuyimba ng'ate yakajja ku stage jjukira obwedde abaana abayimba baki bangi ebyaddala ng'ate buli omu yettanira kukola ki onaze luvannyuma kyokka laba bwayiyera nka zaffe akomererwe talina waka atuddize ne balance zitalina na byangamba nzomanyi nze napanguluka nzawo ndiira obuuka ne mugamba nziriza ka balance kuba olwedde simaze mukolo gwange ekitegeera nze zange ezakyala ebyaddala nkugulako omusango negaa kati at least nzirizayo kaki ate kati waaka awedde abaana tebayimba bano boolaba bategeka ennyimba zaabwe babadde nga baziyimba wali ewaka nga nziwulira bayimbyeko kyenkana eza bbiri kati omuntu agoyingewa oba tutabuke
tulemerewo tuyiwera nkaze tulemerewo batusulawo tusulewo n'enkya tuyimbe kuba ebiruma abaye ebyaddala bikola ki binnuma olw'amajja yalowooza sente bazironda ku bbaala ebyaddala napangulukuka naye ate ye mama yapangulukuka okimanyi nti ebiruma abaye binnuma omanyi nti amajja ganumye ge bamu ebiruma abaye bikuluma tuzza wano n'atutwala sipiidi miliyoni ng'ayagala amajja ago agasigalayo omwana muwala mukono n'agenda mama Diamond mukyala wono n'agenda n'azisasula batubanja banange waliwo abadde amuyita jangu bulina batubanja kamala okusasula ng'atuli bize bakakubayo ennyimba ddirayo banange abantu bwenna bataano baffe abayiyewo omubiri boy sirina ngeri yakubeebazaamu basponsa bonna Esther School of Beauty El Shadik Rio Estate abakola mu by'ettaka n'abalala sisobola nakubamenya ne mbamalayo mwana mwenna buli omu omulimu gwakoze bafaanizi Ganjano Ame famire yonna ba tiktokers n'abayimbi abatuyimbideko mwana 5 ebyalaali naye gwo guno tegunagwa emizindalo gyaffe bagitadde